kati nzize mmala okusangulawo obulimba obuli mu mbeera y'Abannayuganda abaddiziddwa e Uganda olw'ebyo byabadde mu maserengeta ga Africa oba eggwanga lye tuyita South Africa eri Bannayuganda baali bagenze okunoonya ekigulira Magala Eddiba. Ebigambo bingi byogeddwa n'ebirala bingi bikyayogerwa n'ebirala bingi mujja bitegeera naye njagala nsooke ndikuviire ku ntono. Ekisookera ddala tekyabadde kantereezemu okisookera ddala Bannayuganda bagnaffe abali mu ggwanga lya South Africa bagenda kunoonya nsimbi ezaababula Uganda n'okubeezawo famire zaabwe so tebandiyagadde kubeerayo mpola okuba walungi ennyo okusinga ewaka. Tulina enjogera egamba ne bw'ogenda mu mambuka oba mu maserengeta oba mu bukiikaddyo oba mu bukiikakkono ewammwe wasigala wammwe enjogera weeri era kyobula buli muntu agenda okunoonya ekigulira Magala Eddiba afundikira ze ewaabwe lwaki kubanga ye wammwe eri gy'osiisidde wagenda kunoonya kigulira Magala Eddiba naye eno walekayo abooluganda bakola emikwano b'olina okulabirira n'okubuuzaako n'okumanya butya gy'osiga ensigo zimeze oba nedda. Naye kati enjega ebadde mu South Africa etannaggwayo ekyaliyo ekyagenda mu maaso esoomooza naye ate eyigiriza. Bannayuganda bangi abali mu South Africa bali mu kuyigira mu kintu kino naye ndi wano kugamba abo be walabye abazziddwayokko si ennamba y'Abannayuganda abali e South Africa entuufu. Bannayuganda bangi nnyo abali e South Africa mu bitundu by'enjawulo. Bano be mwalabyeko kababwadde busammambiro abaziddiziddwayo naye mu nkola eyo nga bulijjo tugamba totakiwe nga tunakikene ndusu. Munnayuganda ena gy'oli ngera kutegeeza tekwabadde kwagala kwa gavumenti ya Museveni eya Nakyemalira n'abaseddekezi be omuli baminisita saako ne embassy ne ba agenti baba NRM mu South Africa okwenyigira mu projekiti eyo nti badde bayamba Bannayuganda. No, ekigendera kyabwe kyabadde nti olweyagalizanga embazi Kibuyaga aba asudde ebbanga lyonna badde bamanyi nti diaspora yerima empindi ku mabega ku bunnanfuusi ku butemu ku busosoze ku bubbi ku bulyake obuli mu Uganda n'obufugi obukyamu obuli mu Uganda. Ti South Africa yemu ku nsi Bannayuganda gye basiisidde abadde balwanyisa gavumenti ya Museveni nga bayita mu kwogera kati nga badde balina okumakinga sure nti bafufugaza nga bagezezzaako ko enfunda eziwera okukakkanya okufufugaza saako n'okugulirira Bannayuganda abali mu South Africa okulekera okuteeka enninga ku gavumenti ya Nakyemalira Museveni. Era mu ebyo abaludde ku mitimbagano kuno twafiirwa abantu bangi mu ggwanga lya South Africa abakubiddwa amasasi abatomeddwa n'abatusuuliddwa ku accident enteeketeeke omuli ne muganda waffe Omulangira Goloba eyattibwa mu kabenje akaali akateeketeeke era enfaiti yategerekana okutuuka olwa kuba y'olumu ku bantu aboogera ebigambo nga bwe mbyogera nga tebatya. Yali musajja mukwatampola musajja waggonjibwa omusajja omuganda taliko kibuuzo n'abala bangi nnyo n'abatamanyikiddwako mannya abagenzi battibwa. Era yenkola y'emu muto wa Museveni oli Pirato afuga eggwanga ery'omulirwano bano gye basibuka naye yenkola gy'abadde ng'akolamu ng'agenda kaso ng'agenda alondolawo bonna abadde bamulimanga empindi ku mabega nga bali mu mawanga ag'enjawulo era ne mu South Africa yattirayo bangi yenkola yaabwe eyo. Kati olw'okuba nti Bannayuganda ennaku zino bebeeramu nga beerijogera ennaku zino bangi basobodde okuba nga batebuka obutego bwa Museveni abatasobodde butebuka wattu abajjuludde ye ng'ayina obuyinza obutta. Kati eno enjega y'aba South Africa abeesudde mu jjulubi ne bagamba nti bakowe bakaddugala bannaabwe buli omu abinyike mu nsuwa dde ewaabwe. Museveni agamba kye nayagalizanga embazi Kibuyaga asudde kankole kye nina okukola mbazze. Kati muno mwe mulira ensega eza NRM eziri mu South Africa, mwe muli ensega eziri mu embassy, mwe muli ensega eza ESO External Security Organization Bambega, mwe muli ba minister
ne Museveni yennyini mutabani we nga baagala gufuula mugano nti bakozese ejjinja limu okuba ebinyonyi ebisukka mu bibiri ng'okusingira ddala baagala baana abankyukakyuka bali mu ggwanga lya South Africa baddire mu eyo embeera babakwate bevvu babanyige babasibe babakolewo kye baagala naye nga omanyi nti lweyagaliza mu katalo lw'obutanyoko baganda baffe bakyaliyo kusingira ddala baagala Dog Nation Omaro Kiseka n'abakulembeze wa National Platform bemumanyi abakyali ku alaali nkiddamu abakulembeze bemumanyi abakyali ku alaali omuntu yenna ow'enkyukakyuka oba eyeeyita ow'enkyukakyuka ng'ali mu South Africa wabula nga tava ku mitimbagano gy'aba NRM omuntu yenna yeeyita ow'enkyukakyuka wabula ng'essaawa zino agamba nti NRM yakoze bituufu omuntu yenna ali mu nkyukakyuka gandi ali mu nkyukakyuka essaawa zino ng'asympathizinga ne Museveni mubuuze emyaka gy'ogambye nti obadde mu struggle lwaki obadde okulitisayizinga enfuga embi ya Museveni ekirungi yakikoze jjo nkugamba Museveni naye akoze ekirungi ku last moment tekijjaawo ebibi enkumuliitu byakoze eggwanga Uganda naddala bannayuganda kati mwegendereze nnyo bannayuganda bagamba nti bali mu nkyukakyuka batandise okukyusa olulimi nga bebuzaabuzanga abafuka banaaba naye ng'ate tubamanyi nze ng'omwola okuba nti nayimiriza okuba nti mbikkula ebitabo byabo abeeyita abakulembeze ab'enkyukakyuka ne mbassa ku bbali nenkufokasinga kufokasigala ku pulezidenti nakujjako Museveni naye nga tuba tubataddeko ettala tubalaba abo nabo bangi kati abantu abo bemulaba mbwebukadde bajja kuva boogera amazima kati ensonga eno kangikwambalize bulungi ogitegeere badde baagala okukozesa omukisa ogwo okukwata buli muntu yenna abadde awalampa gavumenti ya Museveni ne famire ye ekitaasobose ekyokubiri bakozesezza omukisa guno okubba ssente z'omuwa omusolo nkiddamu bakozesezza omukisa guno okubba ssente z'omuwa omusolo lwaki abantu bangi abali mu South Africa bayinza n'okubawera emitwalo egisukka mu ebiri egy'abannayuganda nkiddamu baza kuba basukka n'emitwalo ebiri egy'abannayuganda oba omutwalo kale kitono ennyo katugambe nti omutwalo gw'abannayuganda n'ogamba ku mutwalo gw'abannayuganda ojja abantu 100 plus oba tolina kyokoze naye olwokuba nti badde baagala accountability kyovola n'abasajja ba NRM ba state agent abasinga obungi nabo balinye ne bagenda e Uganda kyokka nga balina ebyogera ze tuyita enkootaanyi kitegeeza nti kyadde kiteeketeeka mala okutuuka e Kampala batandike okugabana omunyago gwabwe era kyemmanyi nti gukyagenda mu maaso ebigo bino byenjogera mujja biwulirako ko nga abannannyini nsi bannayuganda batandise obbaga ebigo executive bye mbagamba nti bano abantu bazze kunyaga nsimbi so si kuyamba bantu lwaki bazze kunyaga nsimbi ekisookerako ddala tulina bannayuganda bangi nnyo abadde babonaabonera mu mawanga ag'enjawulo omuli mawanga ga Asia nga video bazikola nga tujja ku social media ntuwogera nga gavumenti yesudde gwe naggamba teryasobola bayamba ne tugenda mu Middle East bannayuganda bangi bali mu detention centers bannayuganda bangi basibiddwa namwe nga n'emisango tebaagizza gavumenti nga yesudde gwe naggamba kyokka ennyonyi ya Uganda Airlines newankubadde eriko erinnya Uganda Airlines naye nga famire ya Museveni esiba yeewa mu Middle East naye nga tesobola kuleeta dde omulema n'ogwo oba gavumenti ya Museveni ogenda mu gavumenti ez'enjawulo ebage banna bannayuganda nga bayisibwa bubi kiki ekiriwo lwaki interest baagitadde nnyo ku South Africa kirimu okubba ensimbi z'omuwa omusolo kyekisooka ekyokubiri kyabaddemu akagendere ak'okufuna bakomredi bonna ab'enkyukakyuka omuli abalwanyizi b'eddembe omuli abakulembeze b'enkyukakyuka saako n'abantu bassekinnoomu nga bo baakookola ekigambo Museveni ne gavumenti ya NRM n'ennyongero bajjukiza n'obbagumya buli ekitandika kyonna kiba n'enkomerero bonna abaagala enkyukakyuka basigaddeyo ate bakyaliyo Mukama ajja bakuuma bano abali mu vulugu waabwe ensi ejja balaba era ejja bangula mukitegedde bulungi nnyo kati kakave ku kwanjula kagenze kutandikwa
bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita cow mentality. Bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita cow mentality mu gavumenti ya Nyando Yosoferi ekimpatiira saako obukumpanya obuyaaye obunanfuusi n'okuwaayiriza n'okusiiga ettombi. Balaam Barugahara yafuddeyo n'akola statement n'agamba nti bakomredi baffe nga Dog Nation yabadde ku Embassy neyadduse oluvannyuma nga amaze okulya emmere n'ayogera ebigambo bingi. Njala nsooke kuzannyira akatambi kano ndyoke nkuwe ebigambo biddako. Dog Nation kyampuseeko yazze ku Embassy n'amala okulya emmere. Olwamaze okulya emmere ku Embassy amanyi babali babawa breakfast kyamusana ne kyeggulo. Banansi nga Dog Nation olwamaze okulya n'agamba agenda kunona nsawo. Kale olowooza yabadde alina okutambula kilomita nga 7 ku bigere. Kale ate agenda okukomawo ng'ennyonyi ekoze ki. So yayise mu staff wa Embassy n'asaba tumufunire omukisa okukomawo. Nagamba wadde tumuwadde bus tumuyambe tumuwa bus akoleki akomewo. Yes, naye ate ekizibu kyalina ayagala agye n'embwazi. Tasobola kukkiriza mbwezi ojja kweta obulwadde mu Uganda. Waba ayagala alondeko kimu, oba ayagala kukomawo akomewo, oba ayagala kukomawo n'embwazi ezazuwa abantu kwasigaleyo n'engufiye. Ate abalala abantu bawuma lukiseka bonna bagenda kujja era bagenda batwalamu bagenda bayigiriza ababafunye n'ekyanduka batandika okukola kuba babonaabona ate nga basiba baki bakomewo bona balina amnesty bakomewo president asonyiwa CDF kamina kati CDF akwata babbi akwata balalu CDF akwata bayekera takwalagana n'abalalu yakwata bayekera balina ebikola kyogamba obalalu Dog Nation kitegeeza ki ensi y'embwa obeera n'ogamba nti walisa embwa n'ogamba nti yes president w'embwa olimu n'omwana wakulira kakitegeeza naye ali abeera ne kabineti nga yambwa president yabeera ne kabineti yabaminisita oli alina kabineti yambwa simanyimba wali bajjakubanekabazi mukungu oyo yetaga kyankwanzi nebamusomesa bamufunira entandikwa naffe nafuna obuwa bwaffe obwawano Obuganda nabo nabuyigirizaga ebyakola South Africa. Alright. Kati bw'owulira ebigambo bya Balaam Barugahara byayogedde ne bikuzeeko bigebenza mbagamba nti abantu bano balina ekirwadde mu mutwe oba kye tuyita cow mentality endowooza y'ente. Bakozesa nnyo system ya blackmail, propaganda ne malice. Omwami ebige byayogedde si bituufu. Ekisookera ddala buli muntu abeerako ekibi n'ekirungi. Ekintu kyensinga okwagala ku Balaam kiri ekintu eki era kana akatami mukamusalire mukamuwe. Ekintu kyensinga okwagala ku Balaam kiri ekintu eki kyekibangiriza ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe. Ekyo ekiba kati kakuddemu okutegeeza buli muntu abeerako ekirungi n'ekibi, naye ekintu kyensinga okwagala ku Balaam kiri ekintu eki kyekibangirizi ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe. Oluganda ntalutegerekese. Balaam yayawukana nnyo n'okutegeera kwe ng'omuntu era bampalana nnyo tebakwatagana. Kitegeeza nti okutegeera yakusuula era balwanagana. Okutegeera kugenzako nnyo muga nti gundi nziza mu bwongo obwo oyonoona ye ng'ayongera kukuma lutalo wakati we n'okutegeera kwe. Kyenvudde nkugamba kyensinga okwagala ku Balaam kiri ekintu eki kyekibangirizi ekiri wakati w'okutegeera kwe naye kyensinga okumwagalako. Ye nga Balaam omuntu buli muntu abeerako ekirungi n'ekibi. Kati nze ekirungi kyenjagala ku Balaam kiri ekintu eki kyekibangirizi ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe. Space eyo eri wakati wa Balaam ng'omuntu n'okutegeera kwe, ekyo ekibangirizi kyensinga okwagala kubanga kirwanagana naye ebiseera byonna. Eyayita minisita omulamba nova n'okola statement nga tolese bujulizi bubaakinga statement gy'okoze. Mulwokuba mwamanyira kubeera mu propaganda na malice.
omuntu waakulema okutuusaako okufuna oba okubeera compromised o making sure at least omuteekako malice propaganda blackmail public emuggyemu obwesige eyo nenkola nkadde nnyo era mugiveeko kuba kati twetaaga oleeta ekintu ng'obujulizi bwakyo weebuli okitegedde nze nganze mbage nti bano bo ekyabaleetedde okugenda South Africa amangu kipayopayo 1 mbabuulidde bibadde baagala ensonga esooka yabadde yakubba ssente za gavumenti ey'okubiri yabadde yakwata abantu bankyukakyuka omuli abakulembeze omuli ba activists ekyabalemye so nno y'embeera eriwo naye nga mbabuulidde nze kyensinga okwagala kubbala mu kiri ekintu eki kyekibangirizo wakati we ng'omuntu n'okutegeerako baawukana nnyo era kyekibangirizi nze mmulabira ne mukubirenga ne mugamba mukulu sigala ng'okola ekyo oyawukane n'okutegeerako alla yalimanya ng'akutuusiza mu maaso ge kati awo tuvuddewo kati mu nkola eyo gye mba nnyonnyedde omwami oyo gye yayogedde njagala osooka ofuna ekifaananyi kino wammanga nga bwe nkunnyonnyodde nti bannayuganda bangi bafuna ebizibu mu nsi ez'enjawulo tebayambibwa lwaki South Africa kubanga kibadde baagala nkibannyonnyodde ekizibu kiri ludda wa ekizibu kiri wano ensi nnyingi eza Africa wattu bukyanga bakaddugala bannaffe mu South Africa batunaabira mu maaso bannansi b'ensi ezimu babinyika mu nsuwa ne badda okwaba obwe abala gavumenti zaabwe okuli ya Ghana ya Nigeria n'endala zaafuna ennyonyi empangise oba ennyonyi za gavumenti ne bagenda ne bajja bannansi baabwe era ne babikwata ku TV n'okuta ku social media buli omu ng'akomezeddwa omirembe era nga basanyufu nnyo naye tewaliwo vidiyo eraga nti bannansi b'ensi ezo olwatuusibwa mu nsi ezo ku kisaawe baakwatibwawo mbagirawo ng'ekisaawe kyetooloddwa amagye ga SFC n'abakwala ne babateeka mu baasi ne batwala mu kampuzi eyo okubasomesa naye mu Uganda okumanya abasajja bano babi era ne munnayuganda ali eyo gwe ngolooza nti bakukimye egenda kuteeka mu mbeera odde ewammwe tokisuubira 1 abasajja bano abaganda baffe baavudde South Africa kubanga abantu abazze balimu ebiti bingi mulimu abantu nga ba NRM bade bawongera NRM mulimu abantu nga bakozi ba NRM bye biti biri byenkugamba abazze nga bazzinga bannayuganda ababadde bazze okwewaayo okuddeeka be batono nnyo ngeza bakola ebitundu 2 ku buli 100 kitegeeza ebitundu 88 ku buli 100 abantu bonna abaziddwa babadde bayina akakwate kuki ku nkola ya NRM mu mbeera eyo kati bonna abajjiddwa ne bakomezebwa eka tebakkiriziddwa yadde okuteeka ekigere ku ttaka lya Uganda wabweru wa airport olwavudde mu nnyonyi nga bakwata abantu baabwe nga bateeka mu baasi mpaka Kyankwanzi bagenze kukola yoki mbu babatutte ekyankwanzi babasomesa ekituta patriotism mbu kwe kusomesa omuntu okwagala eggwanga lye era n'okuba omukkakkamu n'omulize eri amateeka ga Museveni ne ideology za NRM era basuze bayimba balya nnyama babawadde emmere beebase omuli n'abaana abato n'abasajja bakulu kino kikuza luddawa bannayuganda ebbanga lye tumaze nga tubabuulira ensonga zino ekituufu kiri nti tosobola kwesiga munnayuganda omuntu asobola okuvaamu mu kadde akasembayo n'akola ky'otasobola kutegeera baganda baffe abo be bajja South Africa bagibaddemu ebbanga ddene enkulaakulana yaayo ebyobufuzi ebyenfuna ebyensula na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo naye omuntu agamba ati nti yakujja South Africa n'akutuusa ku kisaawe Entebbe n'akuwamba n'akutwala n'akuteeka ekyankwanzi atandika okuyimbisa okusomesa ideology ya NRM nga bwakuliisa lwaki
kimutamanyi kyekyo kana katamimunya kajjayo. Abantu bangi mu Uganda abazze bafa mu ngeri etategerekeka. Muno mumuli ba RDC Virginia ba Museveni, mumuli ba Headmaster abamasomero, muno mumuli abantu Ssekinomu, muno mwe muli n'abantu abakola mu gavumenti batwala okusomesa ekyo kibatta. Bwe bakutwala ewantu eyo, chances ziri 7 ku buli 10 okuvaayo kubanga emmere gy'olidde ebbanga ly'obaddeyo tegenda kuleka kyekimu. Mpuliriza bulungi. Chances ziri 7.5 ku buli 10 nti emmere n'ebyokunywa by'oliriddeyo tebigenda kuleka kyekimu mu bbanga eritajja kuweza myezi 6 ku mwaka. Bino byogera mujja bijja era mujja biwulira. Akasira wajja kuyita mpawe kaaga. Mutandika okuwulira nti awaawo ne yava South Africa ate kati simanyi ayina blood clot, ne yava South Africa, simanyi mulwadde afunye cancer, ne yava South Africa, takyetegera tava ku ndiri, ne yava South Africa, bamusubiza sente tebazimuwadde, ate ali miranga, ate bamuwambye, ate kati kubanga woweeteka mu mbeera eyo. Gavumenti gye tubadde twogerako ebbanga lyonna tekolerera bannayuganda, gwe wajjeewo omutima ne laavu ekusoose ne bagenda kukutwala bakusomese bakuwe ssente. Bw'obanga abantu abali mu Uganda bakyasobola kulya kyanca, kya misana, kya ggulu, tebakyasobola kusomesa baana baabwe, tebakyasobola kupangisa mayumba, bizinensi zigudde, buli afuna passport eyagala gifuluma, gwe oyina garanti ki nti bakuwambidde kusaba kutwala ekyankwanzi ogenda kusurvivinga? Moreover, nga tubadde nga tubategeeza nti Museveni tayagala abantu bali mu Uganda, naddala abantu abazaalibwa mu masekati ga Uganda gye tuyita Buganda. Mwenna abagidde South Africa muli bazzukulu ba Kintu n'abannambi. Batono nnyo abatali bazzukulu ba Nnambi na Kintu abali South Africa, batono nnyo. Naye nga mukimanyi nti omusajja omu baasinga okunoonya n'okutemula, era gwe n'otekayo mutwe gwo mbwogenze. Mutegeera lunaku ki? Eri ebbanga tumaze nga tubagamba mutegeera ddi era mumanya ddi. Bannaffe tetulina lutalo nammwe, wabula ffe kye tuzudde kijja kuba kizibu nnyo okutegeeza bannayuganda bonna okutegeera. Abamu bajja kufiira mu kavuyo olw'obutasooka kwetegereza na kumanya mbeera nga bweri, olw'okuba nti omululu gw'abasooka kye kisooka, ekyokubiri nabo bayawukana n'okutegeera, ekyokusatu balowooza nti Museveni abaagala. Tabaagala nnyo. Eyakuteeka mu mbeera eyo dduka ogende South Africa y'omu yabadde akukijjanya South Africa embeera ereme kubeera nnungi, y'omu yakugenda nti akukimye, ate gwe n'osagambiza ng'akimezezza okw'omusana nga tomanyi nti ssemateeka wa Uganda alagira omukulembeze yenna ali mu yafeesi okuba nti alabirira akuuma munnayuganda. Kati gwe nolowooza nti bakoze kinene nnyo gy'oli kuggwe, naye nkuwulira bino bigambo byange, wajja kuba tewannayita wadde akataayi nga tekannasala, mugenda kwejjusa lwaki mwabadde mu projekiti y'abasajja era mujja kifuwa nga mukizza munda, ate nga mujulirira abasigaddeyo. Abasigaddeyo tebasigaddeyo tebaagala kudda Uganda, no, bo basuumufumukko okusinziira ku ndowooza yammwe. Bamanyi baasoma baategeera kiki bayita regimu ya Museveni n'ebikolobero bye. Mmwe kiki abalemye okutegeera mulowooza nti babaagala nnyo? Nedda, toobisibwa. Buli yagenzeeyo bakumanyi, kubanga abamwade ne passport temuna passport babakoleddawo temporary travel document mutuuka e Uganda. Weewuunye lwaki babakwatidde ku kisaba batwala ekyankwanzi. Ekisooka bagenda bakolako due diligence, bagenda bakolako due diligence bakubege bamanye gwani, osobola ki, obeera wa, obadde okola mu kye South Africa, obadde obeera n'abaani, buli kimu. Kuba babadde banoonyanga abantu abali South Africa, amanyi nti ba South Africa, abantu b'ennagala ba South Africa basobola okuteekawo embeera y'obuyeekera. Ogenda kibuuka oti.
So ndo baganda bangi bonna bali abagenze ne mutuuka e Kampala mu mbeera eyo mbagamba mu kaseera mpawe kaaga mujja kubanga mutugamba wano nti kino bwe kiti ekisinga okunyinza mu maloboozi ge nafunyeeko ne video nga basajja bennyini ba state agents beewaana nti babafunye mbadde muli South Africa nga mwepanka movement regime ya Museveni mumuwakanya kati kabalageko nti abasobola era agenda balaga nti abasobola ku bulijjo mumwogerako kati banga ba agents basobodde okwogera ebigambo ebyo nga mwakayingira eggwanga Uganda kimulya kimunywa mukimanyi ne gye musula mwalayo mumufuire ensiri kale wonna wali muganda wange ng'oli Kyankwanzi nkutumiddeko nnyo Mukama akubeere osobola okubanga obuvunuka enjiga eyo naye kikuzzaayo ataali okutambulira kusibira y'amenvu babasibidde amenvu mugeetike ffe tujja kubeerawo wano kubanga n'owenkenku bw'olaba asekerera awanise oba bw'olaba wawanise amabidde ku kibanyi ng'asekerera owenkenku ng'omanyi yamwalula esiridde gwe nno naawe ali eyo nga wayingidde Ekyankwanzi ng'okyakuba engalo era ng'olowooza nti bakututte kutendeka njala sooka kubuuza bw'ali ogenda e South Africa bamala kusomesa ebbanga lyomaze South Africa bamaze kusomesa lwaki bakujja South Africa bakututte Kyankwanzi direct kusoma kyebakusomesa kigenda kukwongerako ki kyebagenda okukyusa kwe badde bakola tewali kyebagenda kukyusa okujjako okwongerako obwongezi nkiddamu go wenna gwe batutte Kyankwanzi wooviira bagenda kuteekako IO gwe bayita intelligence officer okumanya mwinamba yazze Kampala Museveni okubajjawo silently tewali buzibu tikimwinamu buzibu kuba ye yenkola ye ate mwafulira okutta ze zimu ku hobby za Museveni ne family ye yensonga lwaki ekiri ekisikire kikyamulondoola n'omwana gwagamba nti amuteeka mu buyinza gwagala otukakako naye si mulwadde kyobulayo buli kimu kyonna kikozesa maanyi kubanga akimanyi nti kyayonsa alaba oba kyakuza alaba kyekirina okuwa obuyinza naye erabira nti tafuga nte afuga bantu so nno ng'okyali eyo nkutumiddeko ne nkugamba okalya ddakaddadda mujjira musinika ebinnyo mujja kiwulira mu budde butono nnyo naye awo njagadde tuve mbategeeze nti ensi eyo si nnungi Uganda n'abagikulembera kankwako ekyokulabirako nga bwe tulina eŋŋombo egamba nti omugagga bw'ayoya ekibumba atta nte ne Museveni bw'abanga alina abantu bayagala bamanyi nti bamulima empindi ku mabega asobola okukola kyonna ekisoboka okufuna kyayagala nkunyonyo ne bannayuganda bali mu Asia babonaabona tafaayo abali Middle East tafaayo ekyokulabirako kyekyanze wano ndi muntu omu ayogera ensonga ensi neziwulira era nezikyankalanya Museveni ne family ne regime ye naye olaba alwanagana ne gavumenti yano wentudde olw'omuntu omu ompulira bulungi nnyo naye ng'ate wano wentudde waliwo bannayuganda abali mu nkumi n'enkumi mu bibuga eby'enjawulo wattu abali mu kkakkala emirimu gyabwe okufuna ekigula amagala eddiba e Uganda kati bw'abanga ayombagana n'ensi wentudde nga tafuddeyo ku bungi bw'abannayuganda bagenda fiirwa mirimu nga tafudde ku bannayuganda bali mu makomera wano be basiba emyezi 6 ku mwaka ng'ekibaganya okudda ewaka embeera mbi tebalina bagenda tandikira ye n'afokasinga ku muntu omu kalwanyise baka bafune enkana ne gavumenti ya wano olw'omuntu omulumbuye kuba ye kyayagala kyekimusanyusa abasiga tayagala kumanya mufoka collateral damage kati bange embeera gye ndi muggwa ali South Africa eremye okutegeeza Museveni asobola okukola kyayagala olw'abantu abatano bayagala kitegeeza tojja kuyiga nkunyonyodde mulaga ndi nze wano wendi wentodde bafuba okulaba nga banzijawo ne bateekawo obukuubagano naye ng'obukuubagano buno buyinza okuviirako bannayuganda abali mu nkumi n'enkumi abali mu kukola bibuga eby'enjawulo okufiirwa emirimu gyabwe okuddizibwa Uganda n'abala bali mu makomera
okubasibira ddala ng'ate embassy yo eyandibadde ejja n'etuula ne gavumenti ya bagati banne bannayuganda si bantu babi etukolagane nekka gye bava teri mirimu tukolagane tutuule abantu bano mwe amonesi bave bakole empapula batandika okukola babe nga balina ebyokukola tebakikola kubanga bazanya kifiiriza naye yo embassy ate ekolagana abatujju aba eso okujja okutracking omuntu omulumbuye bamutte kubanga ayogera ensonga bwobanga omuntu ayogera ensonga ezitalina makulu lwaki omuwa makulu that means nti omuntu avaayo n'ayogera ensonga ne zibaako gwe zinyenya mu gavumenti kyekinyusi lwaki bwobanga abakomrade bali mu makomera bonna essaawa zino tekuli yenna gwe bali baconvictinze ku musango gwa byabufuzi okuva mu 2019 mpaka 2026 nga ne gavumenti erina bajulizi terina bujulizi naye ng'ekyalemeddeko kitegeeza nti abantu bano buli kye bakola bakimanyi kiri intention okusiranya okutta n'okutiisatiisa buli muntu yenna bavuganya ate weewalanga nnyo era weewuunyanga nnyo weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita ow'amagye ku ddaala lya jeno ng'atya nnyo omuntu ayogera oyo si jeno nkiddamu otyanga nnyo weewalanga nnyo weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita genero mu magye naye ng'atya omuntu ayogera obwogezi lwaki bajjena abatuufu batya lutalo olulimu emmundu so si abantu aboogera obwogezi kitegeeza nti obwajjeno bwe buliko ebibuuzo wootiira omuntu atanadde ekisosonkole ky'essasi atalina wadde yunifoomu y'amagye ng'akutte essimu ye ey'obuyonjo n'ayogera ebigambo ebizamba Uganda essuubi n'okubalambika nti muzuukuke ensi bagitwala ne kitiisa gwe muyita jjeno kitegeeza oyo si jjeno is just generalizing himself so tebaayo omuntu yenna akulimba nti oyo guy muhozi diddigiddere drinking jeno oba bottle harden jeno is a real general in army no he's just generalizing himself ekigambo generalizing so he's generalizing himself in public okuba nti abantu bamutya tosobola kulwana muntu ayogera ejeno you come out publicly you fight with an activist who's just using his social media platform to direct or to redirect the crimes committed by your father or your regime. Then you start hunting him for years. That means you see Geno is just generalizing himself. Geno otocho omuntu webigambo. Okwate edi mutu omusajja w'ekirevu alina saluuni ye yakolera business omukwate omuteeke mu kkomera olw'okuba oli otya physical appearance ye ne reality ye otya kirewo kivumbi otya smart wa Bobby otya Geno Gaddafi ennomo civilian Geno nga yetume bwetu mirinnya Geno n'omutya n'otya omukyalo Olivia Rotaya nakazadde atasobola kuba aluneetuka ku City Square n'omutya note wayisa mufumbira apende omusajja avayo n'ayogera nga tasobola okuba omuntu oli n'omusiba mu kkomera n'osiba muwanga kivubi omusajja avayo mu public n'ayogera bwogezi n'omusiba gwe n'oga nti oli Geno just you are generalizing yourself that you are a Geno. No, a Geno, they fear guns or bullets, not criticizers, not criticize or critics. No, they just fear war and bullets. Nekatunga muri Geno ati ebigambo oyo si Geno. No. Ate mu nomo circumstances by'obufuzi kitawo kenyini gwe muhozi kitawo kenyini yaga nti politics is all about okutunula mukama. Politics is all about okutunula mukama. So when you fear people to criticize you, that means you are not a politician. Mohoz, I'm repeating my statement. I'm repeating this statement. Your father publicly stated that politics is all about
exchanging political ideologies and criticism. So if you fear criticism from the people you are competing with, that means you are not a politician. Politics is for civilians, not for army officials, no. Because army officials are meant to protect borders and the properties and the lives of Ugandans. So if you fear critique, that means you are not a politician. So kati goboddeyo ne weefumba oli ku Twitter owandika kino na kiri ate ne bw'ojja n'okwata abantu kitegeeza nti boyi ky'oliko tokitegeera. Naye ate nkusasidde ku myaka gy'egyo. Bw'oba asukka emyaka 5 nga tonnategeera, tolitegererako ddala. Bw'oba asukka half a decade nga tonnategeera, kiki tugenda tegererako ddala. N'olw'ensonga eyo, ebintu by'okutiisatiisa, ebintu by'okuwamba mubikomye. Tetugenda tambulira mu nkola eyo yakutiisa na kuwamba. Kuba kijja tuuka ekiseera nga gw'otiisa gw'oyagala okuwamba akwefuulidde, gw'olowooza agenda kukola ki? Naye ajja kunoonya option yakukola kintu kye kimu ky'obadde omukola. Tugenda kubeera mu Ssenga nga avuddemu. Kati ate okumanya mutya, abantu bano wammanga bonna baabula tebaliiko mayitire. Eno elisiti y'abantu abaabuzibwawo ne bataddamu kulabikako wadde okuyingira mu kkooti. Famire zaabwe zaabanoonya ne zibavaako. Abaalemerako ennyo bakazi baabwe mwabatta, abaana baabwe mwabatta. Eno elisiti. Namba emu, kuliko Kibalama John Bosco. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019. Baamuwambira kyanja n'okutuuka olwaliro tamanyikiddwa. In whose power and in whose authority, on whose order, it was Museveni Muhoozi. Luwemba Mustafa yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 ekyebando. Nakati talabikaako wadde okujja mu kkooti wadde okumanyikako waali. Ku buyinza bwani ku biragiro byani bya Muhoozi ne Kitebe Museveni. Ompulya bulungi nnyo. Kuliko Lukwago Martin. Lukwago Martin yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 e Bugolobi. Nakati tajjangako mu kkooti, talabikangako, teri amanyi gy'ali ku biragiro byanyu bya Muhoozi ne Kitebe Museveni. Kuliko Samuddo Michael. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020. Baamuwambira Kasubirujja, nakati talabikangako mu kkooti yonna wadde wantu wonna. Kuliko Nalumoso Vincent. Yawambibwa ennaku z'omwezi 1 Desemba 2020 e Bugolobi, nakati talabikangako mu kkooti wadde okumanya waali ku biragiro bya Muhoozi ne kitaawe. Kuliko Musisi Mbowa. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 mu Kisenyi, nakati talabikangako. Tebamuleeta mu kkooti, talina kukomera mwali, teri amanyi gy'ali. Famire ye yamuvaako kubanga otuuka ekiseera n'oggwamu amaanyi. Kuliko Damula John Bosco. Damula John Bosco yawambibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 ku katale k'ewa Kisekka, nakati olwaliro teri amanyikiddwa mwami ono gy'ali. Omwami ono mukyala we yagezaako nnyo bambi okusindiikiriza okumanya bbaawe gy'ali. Nga ne Muhoozi bw'olina mukazi wo Charlotte n'abaana bammwe okuli Ruhama ali Sandi Hasi atendeka atendemu kutendekebwa naye ajja atugumbule.
yali asigazizza abaana omukazi ne mmotta kuba temwagala kuleka mujulizi ne gwe otudde mu ntebe olya weebaka weegolla ojjamu n'akabikka omulalu n'ogenda n'owujja ekiwojjolo era n'oyongera n'otuzaalira busitaani obulala kuliko Mbabazi Moses yawambibwa mu mwezi ogw'Ekkumi gye tuyita Desemba 22 era ne yawambibwa mu katale wa Kisekka n'okutuuka katamanyikiddwako gyali tajja mu kooti. Kuliko George Kasumba yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye 2021 yawambibwa kyotera nakateri amanyikiddwako musajja ono gyali oba yafa empungu ne zirya oba ebimeeke byamulya teryambaye gyali ne famire ebamuvaako. Kuliko Sesaz Isma yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi 2022 Makindi nakati amanyika gyali yazaayira eyo gye tutamanyi ffenna gye muluubirira otuteeka ne gwe osuubira ogenda gikungula. Kuliko Mbiru Hassan ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2020 Kawaala nakati tamanyikiddwako mayitire wadde obuziikiro nawagyali. Kuliko Zimula Dennis ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi 2022 bamujja Kyebando Nansana nakati tamanyikiddwako buziikiro mayitire wadde kooti wadde amulambula wadde ki oli onywa muhoozi oseka ne kitaawo. Kuliko Kayiira Peter oba kuliko Kirya Peter yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba 2020 Kyebando Nansana naye tamanyikiddwako mayitire famire yeyine yamufaako. Kuliko Wangolo Shafik yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 naye bamujja Kyebando Nansana tamanyikiddwako mayitire. Kuliko Sempijja Yuda ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 bamujja Kabembe Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire oba gye yaziikibwa. Gwe mweyagala mulimu kutta bantu. Kuliko Kanatta Muhammad yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020 Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire wadde okujja ewantu wonna okumuwozesa afune obwenkanya oba yazza omusango omulamuzi amukoleki omulamuzi amusalire tekibangayo. Kuliko Baguma Joseph ono yawambibwa mu Desemba 2020 Kyebando nakati talabikirwanko wawaali nakyo kyamutuukako. Kuliko Godfrey Kisembo yawambibwa nga 12 omwezi ogw'Okubiri mwaka 2021 Mubende Town era nakati takulwanko kyamulubaale wadde okumanya we waali. Kati bw'owulira ebigambo bino n'olya omuntu eyeyita General nga ye omulimu gwe gwakuwamba bantu nakubatta weewuunya kikyakolerera n'ekigendererwa kiki. Ndi wano kubajjukiza temusobola kumala bantu baddunda namugereka Allah tekisoboka. Mugenda kuttako bemusse ensobe enkyusa amaaso n'envuba ejja kukyuka byonna gye kirina kuggwera tojja kumanya nti Mukama w'amaanyi awo tuvuddewo. Kuno kulabula buno obubaka bw'okulabula njala bugende eri bazzukulu bannambi n'abakintu Abaganda naddala mu Buganda wano ssaako nammwe Bannayuganda ab'amawanga amalala oba abava mu bitundu ebire bya Uganda nga mwasiisira mu Buganda nga mulinamu amataka ku ndagaano ssaako ne ebyapa. Nabagamba dda tuli mu occupation naye mugaanyo kitegeera okwavuwaza omuntu osooka mujjako ebimu ku bintu ebimuleetera okubeerawo. Ekimu ku byo bwe bulamu naye ekisinga obukulu bye bayita ettaka kubanga ettaka osobola oddirimako osobola oddizimbako enju osobola oddikolerako buli project yonna gyoyagala era ettaka osobola oddikwasaganya n'olitwala mu banka n'ekuwola obuuma n'okola projects endala. Kati mu nkola y'abaseddekezi mu occupation bagamba tulina okusooka okuggyako Abaganda bano ettaka tubaavuwaze basobole okuba nga tebalina kye balina.
mu nkola eyo Museveni ng'akwata ssente z'omuwomusolo ng'azijja mu parliament n'endala ng'azijja mu ministries yateekawo abeeyita Baganda mannya n'abantu babaseddekezi saako ne bugurupu ew'Abanyarwanda ng'agenda bagabira essimbi ensitookomoka nga wogasire muto we Salimu Sale okuba nti bagenda bagula amataka mu Buganda wonna gamalawo era bakikolera eddala bulungi nnyo naye ng'amataka gano gali mu mannya gaani mu mannya g'abantu abo naye nga bakolera Museveni kati bwe kitabamaze Abaganda bangi baawaŋŋanguka okuli abagenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'amagulu meeru mu Amerika mu Canada Bungereza Europe mu Asia n'abali mu Middle East abatonotono saako n'abo Donda be yajjulula n'abattiddwa naye ng'abantu bano ekyasinga obbattisa mataka gaabwe naye ng'amataka gano agasinga obungi gaalina empapula ezigoogerako omuli ebyapa n'endagaano kati mu bitundu ebyo naddala ebya Buganda omuli Kato Corridor mugimanyi bulungi nnyo oba gye tuyita Luwero Triangle saako n'ebitundu bisemberedde muli Wakiso Gomba n'ebitundu ebirala Kayunga luddawa abasajja bano bamanyi ebyobugagga biri mu mataka gano wabula bwe bagezezzaako okugula amataka agamu bagaguza agamu gagaanye kati baagala kunoonya butya bwe batandika okufuukuuza amataka gano mu nkola y'okuteekawo guruupu oba yafeesi mbu zigenda kuyamba ku bantu bonna abalina enkaayana z'amataka mu Buganda guruupu zino zaateekeddwawo General Salimu Sale akandanawo ng'ezirimu ziri Matugga endala ziri Luweero Muganda enkano Katambi ojja kkalaba bw'oba olina enkaayana z'ettaka kuuma endagaano yoba ekyapayo ekikutte obudde kigenda bbuta kasita okola ensobi n'ogenda mu bukiiko Salimu Sale bwe yeeteereddewo ekyo kutuukangako toŋŋambanga kankuzannyira katambi kano akatambido za Saka uploadinze naye bwe ndaba nkomye emisana nja kukazannya bwe ndaba nkomyewo akawungeezi nja kukazannya ne kankulabule togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateekeddwawo General Salimu Sale mbu baagala kutaasa b'amataka mu Buganda abalina enkaayana ako kakutego buno obubinja ne bw'ofiisi babutaddewo nti bw'oba olina enkaayana ku ttaka baagala kumanya okaayana n'ani akaayana olina empapula olina ekyapa olina endagaano gwe gwe bakaayanya oba nannyini ettaka olina ekyapa oba olina endagaano kati mugenda mu ofiisi bo bagenda kusooka kubuuza ebyogera ku ttaka lino liruwa kati bwe mutuuka mu ofiisi ne muwaayo ebyogerako mwenna bajja kukola kye tuyita reference ku kiki kibadde banoonya ojja kgenda wemasaga ng'eggongolo essiba akabogo mu nkaayana z'ettaka batunulemu bakole cross check okutunulamu nga lyettaka Salimu Sale yabadde anoonya ebiryogerako ne bannanyiniryo be baani ogenda kuba osigaziza ettaka mbadde nga nti oba weetadde muguwa nga bagenda kuttangoola abakuba bategedde nyongera okujjukiza ekikutte obudde kinaatera obbuta ettaka lya Buganda terina mipiira nti ligenda senguka gumiikiriza kuuma endagaano yo gumiikiriza kuuma ettaka lyo gumiikiriza kuuma ekyapa kyo oba kuliko abaseddekeza abaagala odditwala lwana masajja tujja ku gavumenti buli kimu kigenda kuddayo oba bazimbyeko akeedi oba bazimbyeko moolo oba bazimbyeko ssomero oba bazimbyeko ddwaliro oba bazimbyeko kintu kyonna mu gavumenti empya kigenda kubeera kintu kyo kubanga kitudde ku ttaka liryakuwambibwako nyongera okujjukiza ettaka lya Buganda ly'Abaganda okujjako ng'Omuganda ye kennyini yagambye nti kati nguzaako ono nga nze omuntu bonna Abanyarwanda ababbye ettaka lya Buganda nga bakozesezza effujjo bagenda kukisasulira era ekiganye bano abasajja okuva mu buyinza wano ziri ensonga nga nnya
kanze kumenyere ensonga esooka bakimanyi bulungi nnyo banoonyi ba budamu ba refugee y'ensonga esooka ekibaganye kubamu bakimanyi nti bafuga eggwanga ekyamu balifugira mu bumenyi bw'amateeka ba refugee ekyo ekimu ku bintu ebitabasoboza kwagala kuba mu buyinza y'ensonga lwaki ne bagwira bannaabwe beegazanyiza mu Uganda so nga bandibadde bali mu kampu amateeka ga Uganda n'amateeka ga refugee gagamba nti bw'ojja ofuna obuda mu nsi eyo emala okukolako profile nekusindika mu nsi gy'olina okufunira security n'ebiddako simanyi nti Uganda etteeka lyo lisobola nti yeyina okusetolinga oba okubuuda bannansi abagwira bafune obutuuze bagule n'amataka bafune empapula za Uganda bakole ne business simanyi nti etteeka bwe tebulisoma kino bakikola okuba nti nabo baki ba refugee y'ensonga esooka ensonga ey'okubiri babbi amataka mu Uganda yonna almost ndowooza 45% ettaka lya Uganda lyonna Museveni ne banne balyeddiza kati gavumenti weevaako bafiirwa ettaka ensonga ey'okusatu babbye ssente z'omuwoomusolo ekituleetedde ndi bannayuganda ffenna kati buli munnayuganda yenna azaaliddwa natanazaalibwa olina okusasula miliyoni 3 wazindabye zotannalyako ssente zino bazitaddewa ssente zino zeziwakula entalo ku nsi ssente zeziwakula entalo mu nsi z'omulirwano zezirabirira n'eggwanga lya Rwanda zezigaziya Tutsi Empire ne influence mu East Africa ssente zino zezizimbye eziwooteri ezitemyanga abantu apartments okugula ebizimbe mu Bulaaya amataka okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi okusomesa abaana baabwe mwe nga bammwe beeyaguza lujjo nammwe kennyini nga mweyaguza nzijo ensonga ey'okusatu balina ebibuuzo eby'okuddamu abantu abazzi battibwa okuva mu 1966 okutuuka olwaleero ekyo kikulu nnyo kubanga tebalina kiddibwamu kyakyo kubanga abamu mutegeredde Museveni musi obudde bwali bwayita dda era singa si Kyagulanyi kujja oba ffe abeera ku mutimbagano guno ne twogera ensonga temwantegedde bantu bannayuganda abakulu mu gavumenti bannabyabufuzi abasuubuzi bannaddiini babadde bafanga ki era bafa batya y'ensonga lwaki tewali alipoota yonna namutayiika mpandiike ekulaga nti gundi kino kyekyamutta abaamutta tubakutte gundi bamukuba masasi bali baagamukuba era lipoota esoma bweti eno kyekituufu n'abaamutta babano tekibangawo kubanga kekabadde akamu kakodyo kaabwe ak'okukendeeza ennamba abantu bonna abalimu ensa embeera mu Uganda ng'abajjawo nga baagala kulekawo bireriya kubanga bakimanyi nti bw'obanga olina ekirerya mu Uganda eky'abantu ekirerya tekigenda kumanya ku byabufuzi tekigenda kumanya kusereza mu wa musolo ekirerya ky'omuntu tekibuuza bibuuzo ekirerya tekifaayo ku muntu munnaakyo ekirerya kikola bye kinyumira era lwe kitaliddwe kimanyi nti waliwo obuzibu ne bwe kiba kifunye kikiridde tekyagala kumanya kati bw'otunuulira ebintu byonna n'obigatta kitegeeza nti abasajja bano ekintu ky'okuddamu ebibuuzo okukutta bannayuganda okuva mu gyenkaaga n'okutuuka olwaleero kibabobbya sekalootera era bakyeraliikirira nnyo y'ensonga lwaki n'abali mu diaspora batulumbayo kuba bakimanyi nti ffe bye twogera teryasobola byogera mu Uganda weebuuze lwaki abantu abali mu Uganda content gwe bakola ali vice versa ku gwe tukola kubanga kyekifaananyi kye baagala obbazimbira nti gwayogera ku nsonga z'eggwanga oli mulabe ennyo wa ggwanga oli atazoogerako gwe basinga okwagala kyenkugambye nti kyekirerya kati muganda wange saagala obeere kirerya mu nsonga zino eyo ensonga ey'okusatu nkulu nnyo batya ebibuuzo ono yafa atya ani yamutta
abantu beruwero bafa batya abantu bo mambo kani abatta abantu bo mu eastern abatta abantu abattibwe Kanungu Kibwetere yali ani olutalo lw'erwano lwakyenda mwena ani yalutandika era ani yaluteekamu ssente ndi Museveni ababatta baava wanti baava Uganda ani yatta Lwejema nti yali baali bannayuganda Museveni abadde ebiragiro ani abadde nga ajjatta bannayuganda abanene mu Uganda nti Museveni obattiranga kitala kiddibwamu kati byebintu nuko bibatiisa okuvaako eyajja talina ngatto alina woduloopu mulimu engatto 100 eyajja talina ttaka alina miles and miles of land eyajja ennyumba kiyu kimu alina gulofa alina zibbangalu alina za apartment kati gwe musubira nti ayinza okwagala okuva muyinza ng'akimanye nti waviiramu Kabaka Labaayi eyatanadde akagaali ka Ssewajjuba bavuga zimpenkoni zi V8 abamu baagula n'amanyonyi batadde amanyonyi gabalinzi bulunzi babuusa amu bali tebaasoma kati basomedde kusereza omw'omusolo basomeseza n'abaana baabwe mu yunivasite ez'enjawulo mu nsi yonna abamu balina business across Africa balina business mu Middle East balina business mu Europe balina business e Bungereza Canada mu America kyebagezaako okukola research kwe kukola business mu ggulu mbanyi ojja kuseka kyebagezaako okukola kati currently kwe kukola business mu ggulu n'okusindikayo abantu babawolereze balage nti bossi batemu eri Allah owaddonda Namugereka ekyo bakigezaako n'ekira kyebagezaako kwe kuba nti baagala okuyinfuluwensinga okubeera imoto okujjawo amateeka ga Katonda ebintu kibeerako entandikwa kibeerako n'enkomerero nti baleme kaddiwa n'okufa baleme kufa era bagana okufa bakusazaamu gwe osazeemu okufa osazeemu okaddiwa ebagezaako nnyo okulanga babirwanyisa naye nga Muganda kisoboka obudde babutuuse era buli yenyigidde mu kikolwa kyonna obudde just buli muntu ajja tukisasulira abantu bangi basirise balina obulumi naye tebalina bwogerero n'obwogero baagala bujjawo ntebakyagala muntu yenna avaayo okwogera ku nsonga ezo kati bwe nkumenyedde ensonga ezo lwaki tebaagala kuvaawo bakola buli ekisoboka nti n'abali e Bulaaya bakyasobola okwogera bajjewo kuba their main interest nsinga tujjawo omu kuboogera ennyo abasigadde bagenda kudduka kyekibatta nti wojjawo balumbuye obojjewo William Asimwe obojjewo Dogo Nation obojjewaani bonna abaana aboogera bukasita abajjawo kiba kitegeeza muganda wange egenda kuvayo abavubuka n'abakyala n'abami n'abakadde nga batokomoka omugambo ku nsi yaabwe ate ababoogera bakyajja bangi naye genda kujja bala nga teboogera baagala bikolwa ebikolwa genda bagamba ki ababikola ogenda bagamba ki nga bagambye nti you are just generalizing yourself you are not a Jeno atya mundu na ntalo so si bigambo kati Jeno taliko otyo okukwata omuntu ayogera okutte edi mutwe okutte munno bakutto bayagala bawamba Jeno omulamba ne Jeno atya ebigambo nabage essimu angu kati omanyi okumanya embeera eyo katuddeyo wali ku by'amataka gwe wenna Munnayuganda naddala Omuganda natali Muganda ng'olina ettaka mu Buganda togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateereddwawo sali musale mbu batadde ofiisi ezitaawulula enkaana z'amataka no eyo bagiyita data collection center waliwo ba absent landlords abatamanyikiddwa nga baasirika so they are trying their level best to dig deep inside to know who are those absent landlords and where are their documents. Bajja kozesa family zammwe, bajja kozesa land tribunals and land boards okufuna kye baagala. Kati saagala ogwe mu katego ako, kola ky'olina okukola weewaale. Mwenna okusevinga obulamu bwammwe mu joining struggle.
mwena okusavinga amataka gamwe ne properties zammwe joininga struggle osobola ogijoininga silently abamuti okuvayo okwogera which is okay but you can join mu nkola yonna eya clandestine underground kuba nakyo kisoboka wabula bunoosirika obusirisi oyinza okufuna obuzibu nenjagala kugamugana ina gy'oli togeza n'ogenda mu mwezo group ziyataddewo salimu sale banoonya ba upset landlords bonna bali mu Buganda abaasirika abeekweka saagala ogwe mu katego ako ng'obudde bukyali kuuma ebyapa byo kuuma endagaano zo ekikutta obudde kigenda buta ekirungi byafa bya Uganda mbimanyi nti gavumenti zaali zibaddeko nga zaagala kubba bantu kuba temula kubajjako bintu byabwe baamaliriza gavumenti zigudde nene egenda kugwa ate egenda kugwa bubi nnyo kubanga tewali kitundu kya ggwanga gye bagyagala byonna bali mu kukola byebuzaabuza tugenda mu kalukero si wanu naye bafuuse ekizibu nako bakaagala kukabba tebaagala bantu beesalo kye baagala n'olw'ensonga eyo muganda ngenda gy'oli buli kyokola koza kamanyi gakoza n'owebbwa lwanira eggwanga lyo ng'eggwanga terinakuwa kulwanirira nyongera okujjukiza essubi libe litono nnyo mu bannabyabufuzi naddala ba MOP ye ba MP bakola ebibanyumira kubanga bali ku musaala naye gwe munnansi gwamanya ekizibu ky'oyitamu gwamanya ebbeeyi ya sukaali gwamanya enguudo enfu gwamanya amalwaliro gwamanya amasomero era gwamanya school fees bwakutawaanya tutuuse mu mbeera ng'omuntu kati asaba school fees looni naye nga gw'osomesa ssente ezo agenda zisasula atya kubanga naye lumala okumusomesa agenda kutunira nga TV bwekutunira nga tekuliko service fee kuba naye agenda kuba talina kyazzaako bani abakuwa education loan abakuwa education loan bebananyini banka bennyini bani bamanirira bennyini kubanga ekigendera kya buli omu kumufuula mwavu muteeka mu stress ate nga talina kyakola ebintu bagenda bitwala kubanga we yamusasula seriza basajja ugwa mu katego kaabwe lwakuba nti kizibu kye tulina bannayuganda beegumiza mu mbeera batalina kwegumiza bannayuganda ekizibu kyammwe kwegumiza mu mbeera mutalina kwegumiza toyina kuwosanyusa enfuga ya Museveni tekyayita ettaka mwenyumwenyu ku matamu oseka ki okwegumya kufuusa okwegumya mulimu akeedi mutudde mutugubadde amatama naye ng'okimanyi bizinensi ekuli osaanawo abalina okuseka mu Uganda be babbi kubanga ssente babbanzibe naye gwakola ssente n'osasula omusolo oseka ki omusolo gwo gw'osasula gukola ky'ogulina okukola olina looni banka ekkubira ku makya n'olw'eggulu otunulira akayumbako nga banka egenda katwala ekikusesa okijjawo wewula ssente otandike transport company bwotadde emmotoka zo 3 oba 2 enguudo nfu emmotoka zifa ku makya n'olw'eggulu ate olina ozimaintaininga oseka ki ofuna school fees looni ogenda owerera omwana bw'amala okusoma tagenda kufuna mulimu oseka ki kubanga elooni olina gizaayo ogenda gisasula ddi bakubbyeko ettaka oli mu kulwanagana baseddeke zikubba ttaka ofuna time esinika osinika ki lwaki tofuna busungu kukola kiddako neiba waafudde bimuseto bitegedde osinika amannyo gwaddako neiba bamuwambye oseka gwoddako okuwambibwa kubanga obalibye nga bamuwamba naye oba bamusse oli mulumba oseka kigwaddako kyobalagaa bagamba nti tosekerera nnaku yakuba neyondesa eyambala bw'osekerera ennaku yange eyo eri mu kkuba eyambala
ate nzo okujja ng'esinga ku yange. Ensonga eziri mu Uganda tesobola kukkiriza kuseka. Naye mwegomye okwegomya kyekizibu ky'Abannayuganda. Omuntu looni emutta naye yeefundikidde alaga abantu ali bulungi. No, tolina gwogenda kusanyusa ng'otaddeko face smiling nga mu bundu owulira otokotoofu oyagala kubaluka. Abaana bakutuulidde wakati bakyasoma tebalina mmere yakulya, olyawo wenna omegeredde olinga akawakasibe ku ggaali oseka kyeyembeera tesesa. Oyina abalwadde mu ddwale bakubye bills, oyina kutunda nnyumba obajjanja oseka kyembeera tesesa. Muganda wange zuukuka ng'obudde bukyali. Mu Uganda mukyali kintu kisesa. Abalaga amasanyu agali mu Uganda okuteeka evulu ku makya n'oluggulo, eyo part of the game okubalaga nti ensi eri bulungi ne teri bulungi. Bw'oba gavumenti ekwata biliyoni 10 n'eziwa promota balina okutegeka ebintu balaga nti embeera nnungi. Omanyi otya nti abajja mu bivulu basombe okulaga nti ekivulu kijjudde. Ekyo kibakola bakiyita deception. Kubalimbira mu mbeera nti embeera nnungi naye ng'embeera si nnungi. Omuntu ali wansi tamanya ali waggulu mbeera mwali, n'ali waggulu tamanya mbeera mbi owa wansi mwali. Oyina kumala kuyingira mu mbeera y'owa wansi n'ogitegeera, n'ali wansi alina kumala mbeera wa waggulu gy'alimu n'olyoka otegeera buzibu ki. Ne kati mwe mwegumya mulowooza nti muli bulungi, ensi tegenda tegeera nti muli bulungi. Naye buli munnayuganda w'oli abantu batusekerera ntetegeera bulungi nnyo naye ng'ate batuufu. Mu mbeera bwe ziti mu nsi ezakyusa obukulembeze kekulera mu Uganda mwennyini mu myaka gy'enkaaga wabeerangawo embeera eraga nti Uganda si nnungi. Myaka gy'ensanvu wabeerangawo ng'embeera abantu balaga embeera si nnungi. Mu myaka gy'ekinaana embeera ensi abantu balaga nti embeera si nnungi. N'emyaka gy'enkumi 2 ne mulaga embeera nti nnungi naye ng'ate muli bubi. Wadde abatuloga bangi nga ne Museveni mwali, neffe kennyini tulina okukyusa endowooza yaffe n'entegeera yaffe, kubanga ebiseera ebisinga entegeerayo kyekyobugagga kyo, ate ebizibu byonna ebisinga obungi bye tufuna biva ku ntegeera yaffe. Teri afuna kizibu nga teyamaze kitegeera nti kijja oba okumwereka nti kijja, wabula ebizibu ebisinga tubireka ne bijja ate ne bitulemerera okujjawo. Kati Bannayuganda buli kigenda mu maaso bakiraba, bakimanyi, kibakosa, tekibaleka kyekimu, ne batunula bali comfortable nnyo. Newankubadde Museveni mulugo, neffe naffe entegeera yaffe tewoomya ddigobe.